Wano okuviira ddala mu kibiina ekisooka naye ffe abaasomera wano tusigadde batono naye ate we tumaze okusigala abatono abaana nze Mukama bampadde era mbaleese wano sogera kigambo kino kubeewaanirako oyinza okugamba nti omwana bw'asomera e Kalagala oyo aba akonye naye nze eky'omukisa omulungi bali ku level ya yunivasite ekyo kikulaga ki nti Kalagala leka kumugaya leka genda mu ssomero lyotajja kusobola wano oyinza okujja n'oyogera n'omukulu w'essomero omwana wo n'asobola okubeera nti agenda mu maaso n'okusoma mu kusookera ddala njagala kwebaza omukulu w'essomero gwe ngenda okubalaga okubeera nti yayita mu mwaka ogw'ekibiina ekyomusanvu mu bibuuzo twandiyinziza okuwulira nga batugamba nti omukulu w'essomero gwe baakaleeta awe Kalagala y'omu ku abo gwe twalabye ku Lutimbiro TV nga ye bamu bwe bagamba nti banaabasimba mu kkooti ekyo kikulu nnyo okubeera nti omukulu w'essomero ateekeddwa mu mbeera eyo mumanya bumanya nti eryo livudde mu kubeera essomero lifuuse kirala ogenda kubira akayimba tebyali binnya ate era tebyali birungi nnyo kubanga yeyekka yakuba eggulu n'awona ebiseera ebyo bebawona eggulu bano mu ngeri y'emu kansala ajja kumpitira ate omwami ow'eggombolola eno omumyuka wa ssentebe w'eggombolola eno naye nsooka ekiti ekisooka ekyabayizi abaasomerako wano bijja abaweeyo oluyimba bajje tutuuse obubaka nga nabo bali wano mukkirize mbeyanjulire nze Henry nsomerako wano emyaka mingi nnyo emabega ntera okwewaanira ku bayizi bensomesa nti bwe nava wano nasala busazi nenzikirira nali wano okuva mu 2003 paka 2012 tekyo omukisa omulungi nabeerera ddala nga wano kuba nasulanga awo n'ennyumba yaffe baagijjawo nasulira ddala nga wano ebbanga lye namala wano lyalidde nenye emyaka 10 n'omusobyo bwe natandikira okusoma kwange okwa P1 paka P7 ate nenzikirira ku St. Cornelius awo obudde buno ate wempeereza ng'omusomesa n'okwaniriza mukama wange Ssebo Doosi nigwe butakwogerako oyinza okuba nga sipiika Ssebo oyinza obutatulaba kutuwa mukisa tayimutebe essaawa zange 9:20 ngeno otuukawo nga waliwo wa kuriketi Ssebo tusanyusa okulaba mukkirize nyanirize abayizi bano abaasomerako wano tetusanyusa okubalaba omuntu atajjukira gye yava ate tasobola kumanya gy'agenda bwe twatandikira wano ku St. Charles Lwanga Kalagala Primary School biseera bwe twasomera wano twayambalanga essaati ya kiragala ate n'empale eya kkati yakomye obukomi eno ne tugijjawo ne tuleeta
kakobe n'empale eya kiragala ku mulembe gwa mwami Olunga. Te mwami Olunga bwe yavaawo mwami Walakira n'akomyawo ate yunifoomu eyo. N'olw'ensonga eyo twagala okwebaza omukulu w'essomero olw'enteekateeka ennungi. Mukkirize nga sinagenda wala ssebo oba nnyabo ssente beegombolola tuuse okwemulugunya kwange oba okwemulugunya baali bava ku mukwaba ogwa waggulu awo. Tusaba tusiriikirira atulisi tuweeyoko eddakiika 2 olwa bannaffe abo eggulu lwe baakuba wano wennyininyini we tuli ku primary wano ate nakati bannaffe abo tukyabajjuka ne tusaba Omukama abawummuze mirembe. Mukkirize nebaza omwami ono ow'amawulire Ssebuguza kubanga tutikira abaana abatoopu abakalagala RC Primary School. Mukkirize ebigambo byange bireme kuba bingi. Mukama wange ow'eggombolola Omulangira Rashid Kimera Kayima atasobodde kwetaba ku mukolo guno olw'obuvunaanyizibwa obulala. Abazadde njagala okubategeeza nti obwedda tuli wali n'omugenyi omukulu nga tulaba ebyolesebwa wano tetulabawo kibalobera kuleeta baana ku ssomero ly'e Kalagala wano. Ate era tewali kikugisa mwana Kalagala omutwala ku ssomero ly'e Namagunga olw'okuba watunze emmwanyi zaabadde za bbeeyi. Kaakati ate taamu eddako emmwanyi bwe zinaagwa akatale onaasobola okumuwerera e Namagunga gye wamututte. N'olwekyo tusaba abazadde tutwale abaana mu masomero ge tusobola okuwa ebisale nga essomero ly'e Kalagala lino. Mwekubireko mu ngalo abazadde, manyi mugenda kukikola. Abazadde ng'omukulu w'essomero bw'agambye alaze wali mu alipoota ye gye yatuwadde, waliwo okusoomooza okw'enjawulo oba okusoomoozebwa olw'okulaba ng'ebintu ebimu tebituukirizibwa mu budde. Ensonga eri emu lwakuba temusasula bisale ebitonotono ebyo ebyokulaba nga bifunira abaana bano ekyokulya. Minisita w'ebyenjigiriza yabategeeza nti abaana balina okuba nga basoma naye nga bafunye ekyokukola ki ekyokulya. N'olwekyo abazadde muweeyo ebitonotono ebyo ebisale essomero lisobole okuteekerateekera abaana bammwe basobole okusoma obulungi. Twebaza omukulu w'essomero Father atwala ekigo kino ate n'olukiiko oluddukanya essomero olwa byonna bye mukoze okulaba nga Kalagala kaakati esenvudde okuva we yali okutuuka kaakati weeri waliwo enjawulo. Tukubiriza olukiiko olulondeddwa lwe tulabye olukulemberwa Ssaalongo n'Akumaani n'olukiiko olulala tusaba mulabe nga temuzikiza mu muli okukoleezeddwa bannammwe ababadde mu bukulembeze buno bwe babaddemu ng'omukulu oli awummudde obuweereza. Ate n'oli awummudde woofiisi naye obuweereza bw'e Kalagala tumanyi bulungi yajjanga kujja era alabe emirimu bwe gitambula okulaba nga tugenda mu maaso. Bassebo ne bannyabo tubeebaza olw'okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka zonna. Tubeebaza okuwagira oluwalo ng'eggombolola ya Ssaabagabo gwe ng'ate ne Kalagala Primary School yalimu mu nteekateeka y'oluwalo. Twasobola okutwala oluwalo olwawerera ddala $12,700,000 ng'eggombolola ya Ssaabagabo gwe. Ate nga tumanyi bulungi nti omwaka ogujja enteekateeka y'oluwalo ng'eggombolola Ssebo Ssekiboobo tujja kuweereza ddala $20,000,000 ate nga ne Kalagala mweri nga n'abazadde bano batuwagira. Tubeebaza okuwagira omupiira ogw'amasaza. Essaza ly'Ekyaggwe lyakutte ekifo kya 2 mu masaza 18. Njagala okubategeeza nti essaza ly'Ekyaggwe alinga mwana bulijjo atatuuka ku fayino oba bulijjo atakola na bibuuzo byakamalirizo. Kaakati ku mulundi guno essaza ly'Ekyaggwe bulijjo tetuukangako ku fayino za mpiira gy'amasaza. Ku lwo lyatuuse ku fayino n'essaza ery'amaanyi ery'e Buddu ne likwata Kyaggwe mu masaza 18. Waba mwana nga bw'atyo bw'asomye omukwatira mbooko abakoze eki? Tweyanziza nnyo tweyanze nge mwebale kuwagira ssaza ly'Ekyaggwe. Mukama Katonda akibabalire. Munzikirize ngenda ku
muzadde wa ku ssomero kuno ninako omwana nebaza nnyo abazadde abatusomeseza abaana abalabirira abaana baffe nebaza nnyo bazadde baffe bazadde bannange abalese ku ssomero lino abaana kulekanira ekintu kimu kikusomooza ku ssomero kuno tulina obuyigirivu abaanyi okusinziira ku basomesa baffe ensula gye basulamu ensula mbi tebalina mayumba kwe basula kwegamba embeera gye tuyitamu netusaba obuyambi ku ssomero ly'abaana buno esobole ozimbira abasomesa baffe amayumba kwegamba ebe ngaetuwe bwetaavu byonna bwe twetaaga tusaba gavumenti eno etuyambe mu kintu ekyo. Nafuka Kristina omukulu w'essomero ly'e Kalagala Primary School. Kalagala Primary School lisangibwa Ngogwe, Jinja, Ngogwe, Jinja. Ebizibu byensanga waliwo mukama wange abazadde okuli abalayinifomu ebyetaagisa by'essomero abasomesa nina batono nnyo kubanga essomero egamba lina abasomesa bataano ekyasooka kuba mugaso omuntu okusomesa bibiina bibiri tusaba tufiira gavumenti omulanga eyongere okulikuutinga abasomesa abaana bonna bafune okusomesa obulungi mukama wange n'abazadde tebatwale ku baana baabwe naye kuli omulanga abazadde abateekemu amaanyi okusoma bwe bugagga okusoma bwe buki bwe bugagga n'obwezimbe essomero lya gavumenti tetulina abasomesa basuula mu bibiina nange heditija nsula muti olwokubanga nga bwolaba bookala bwagati ye kusomero ttaka bwe line kati twali mu nnyumba z'abasomesa tubira gavumenti efeeyo ku nnyumba z'abasomesa emirimu gisobole okugenda mu maaso bwe tuba nga twagala performance ennungi mukama wange abaana bagenda okuwummula olunaku lw'omukaaga ku Desemba badde bazadde babayigiriza ebyokukola bakole ebyemikono bakuume bulungi abaana abatemu bangi ababbi b'abaana kisalamutwe abasaddako abaana akubiriza abazadde baddeeka n'abaana babakuume nga be bakwasizza abaana be bakuume nga balamu bulungi n'okugamba okwo saba abazadde abaana mbaagala tenjagala balamu enjagala nga balamu abazadde mukuume abaana olw'essomero kubanga bwe luyambako ebitiisa n'okumugondeza emirimu bino edda bwe twasomanga twayimbanga ne wayingawo ebintu ebimu amateeka ag'essomero ge gakola nti oyimba n'oyimba naye otuuka ku lunaku luli lwe mugenda oba okuvuganya oba ng'eryomugolo nga bakugamba atalina kino tajja kola ki tajja kwetaba mu sikukwaya tajja kuyimba awo nno ssebo gy'emirimu egimu gye bulina okuyambako ebitiisa bwe tuweebwa ba heditiisa oluusi abazadde bagamba nti oyo heditiisa ne mumujjeemize naye njagadde nnyo olukiiko luno lukole omulimu gwalwo okulabika nti mujjayo ebyo ebiteekwa okutambuzibwamu essomero lino era nga mu kino tujja kutunuulira nti olukiiko olwo luteekwa okuba nga luggulirvu mulina omukisa nti gwenkiikiridde yasomera mu ssomero lino nga wentegeezeddwa era nga wekiwulidde ate nga ekyomukisa omulungi yakiika ku lukiiko lwa Buganda olukulu olw'ebyenjigiriza mu masaza gonna 18 ekyo ndo wankikubidde mu ngalo kubanga mwe mwamutendeka wano ebibala bisobola okuva waggulu mu Buganda nga bijja kutereevu wano waki ekalagala olukiiko olwo we lunaaba nga terwerumyerumye nga terwesazeemu nkakasa bulungi ebizibu byonna bijja kugonjooka era olukiiko olwo nga n'abatandisi b'essomero bwe bali Reverend Father in absentia waliwo akamba kebadde ngenda omugamba nga tukyalina wano waliwo bannange ebintu ebisoboka era nga mu biro byonna bwe muba mubikubaganyiriza wamu ne mubikubaganyiriza wamu bisoboka eri abazadde omuze obeeramu ng'ekiro ky'enkuba kijja bannange ogamba nti oba naakola ntya eno puroguramu gyenakoze eki so nga wewobanga buli kimu twakisalidde amagezi katonda yatuwa
waliwo kyolina waliwo essomero teryetaaga ate ng'okirina waki otunda ebijanjalo awalala ng'essomero lyetaaga ebiki ebitiisa awanjeze wano ekyenkulu bannange amazima gali nti lukiiko lwe luna okutuula ne faaza netusaba ettaka ekyo nno maama mu lipooti ebitiisa njagitwala bukolokolo eri mukama wange nkakasa alina kyajja ye nga bw'anaakola ki nga bw'anaalaba naye nga mbasaba nga bwe muli wano mukwataganire n'obukulembeze bw'ekereziya tufune we tusimba ekibira kyaki kya kalitunsi ate tufune we tusimba ekibira kya kabaka nga tusimbamu emiti egy'obunansangwa bannange ebiwabuwangwa ennono awo nno nga nvuddewo ogw'ekumi-n'ogumu-224 saza kyaffe buno bwe bubaka obw'omumyuka wa Ssekiboobo asooka ku lunaku lw'ebitone wano ku Kalagala Primary School. Omukulu w'essomero Board of Governor, abagenyi mwenna ab'enjawulo mu biti byammwe, abazadde, abasomesa awamu n'abaana, njagala okusooka okubeebaza olw'obuyambi bwe muzze muwa era mulaga nga muwaayo basale naye era tubasaba mutwongere abaana ba Buganda basobole okusoma. Mbeebaza emirimu gyonna gye muzze mukola n'obuweereza eri abaana era mbasaba muleme kukoma nga musasula ebisale eby'essomero, mbasaba nga mubisasula mu budde. Neebaza badirekita abatandikawo essomero lino eriyambye ennyo okuwa abasomesa baffe emirimu n'okuwa abaana baffe ebyenjigiriza ebisaanidde, ate n'okusingira ddala ne neebaza abaana abategese n'abeetabye omukolo guno. Munsonyiwemu katono. Najjemba Owamulyaka Steven aliwa? Nzadde Wamulyaka Steven. Chini,